ayo okufiira okw'ekika ekyo bana kino kitalo ino. Gibadde Miranga nakwazirana ku kyalo wa Nyama ekisangibwa mu Bugembe Town Council mu Jinja ngeno yezaaliwo omwana Rashid Ntale ono akubiddwa amasasi n'afa abasirikale ba poliisi bwe bakubya amasasi mu bayizi abadde mu mpaka z'emisinde. Abaire musanusa Lasidi abaire mukunganya Lasidi abaire mwana mugonvu nga buli mukaire yena buli muntu yena atuma Lasidi ng'owundi limugemye wano ery'omutwe tiri afulime ng'abaana bali abo bali kutaawa kwe basuusawo babakobya ati basula busula bakoba ati bayibi. Ntale abadde asoma mu kibiina kya 7 ku ssomero lya Nakanyonyi Primary School ng'abadde agenze mu kisaawe kulaba mpaka za misinde ez'amasomero ga secondary mu Jinja. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti waliwo omuyizi w'essomero lya Jinja SS yatutte emmotoka mu kisaawe n'agivugisa effugiyo n'atomera omuwala omu. Era wano abayizi abadde mu kisaawe ne batabuka nga baagala okumugajambula ng'abasirikale mu kwagala okumutaasa abayizi batandise kubakuba amayinja nabo kwe kubanukuza amasasi agakutteko abayizi babiri ng'omulala ategerekeseeko erya Kibirige mu kiseera kino ali mu ddwaliro e Mulago. Kigambibwa nti eriyo emmotoka nanyini emmotoka eyavuze emmotoka mu kisaawe munda n'alinnya ku baana banaabwe ne batabuka. Bwe batabuse ne banoonya nga bagala kukuba emmotoka okugyasa endabirwamu. Poliisi kwe kuyingiramu. Poliisi bwegezaako okutaasa ne bakwata poliisi nga baagala kugijjako emmundu. Okakana owa poliisi teyabadde na professionalism mu mulimu gwe kwe kutandika okuba amasasi. Ebintu tebyagenze bulungi naye nga manpower eya poliisi yabadde ntono naye nga abapoliisi bennyini amayinja n'emigo nga bibayitiriddeko. Bulijjo abalala nga bakubatiya gaasi emundu baleesezaaki batuyambe. Akulira poliisi mu bitundu bya Kiyira Alex Twebaze ayagadde okwogerako n'abatuuze mu Lumbe kyokka ne batamuganya kwogera kintu kyonna ne bamusindikiza nga bamubuuza engeri poliisi gyetandika okuwandagazamu amasasi mu baana ng'erina n'omukka ogubalagala okusobola okukozesebwa. Tukutte abasirikale basatu ng'ekigendererwa kulaba mbeera ki eyawalizizza abasirikale bano okuwandula amasasi mu bayizi. Banange mutuyambe. Jinja SS ekola akavuyo buli ge yagiire mutuyambe gavumenti mubeemereze emizaano. Omubaka wa Pulezidenti Jinja Richard Gurume atuuse mu maka gye bazaala omugenzi bw'atyo n'avumira ekikoleddwa abasirikale era n'ategeeza nga gavumenti bekola ku nteekateeka zonna ez'okuziika. Era nga gavumenti regretting this incident era amaze okulagira serious investigation nsonga eno. Poliisi eri ku investigatinga incident eno tuda kuvaayo ni full report yetunawa even public kintu bwe kibaire wabula I'm already in touch with the family y'omugenzi. Ebyo nga biri bityo omusirikale akubye omwana amasasi mu butaano agamutiddewo ng'agezaako okubataasa ku bazigwa abayingiridde ne batulugunya okumala essaawa 3 mu kiro ekikaziza olunaku lwa leero. Kigambibwa nti abazigu basimye ekituli mu nnyumba ne bayingira ku ssaawa nga 8 ne basiba abantu bonna abadde mu nnyumba akandooya ate abantu ne basibira mu keesi z'engoye olwo ne batandika okubakanda ensimbi. Ekituli kyababadde basimyemu ate omwana mwe yadde naye yabadde ayambadde ekikefezi. Zireete zobadde obala obwedda z'okudde zireete ndagala siziina ate balaalwa bunaku alina omukisa wano bwe tujja tetumusanga bwe tujja okujja wano tetumusangawo. Babadde bwoku kubadde mulundi gwa kusatu nga babamenyera oyo ng'akuba endulu yataasa. Entiisa eno ebadde Nabbingo mu zooni ya Kiyanja mu disitulikiti y'e Wakiso nga Priscilla Buyinzo emyaka 18 ng'abadde asoma mu siniya esooka ku ssomero lya Nsanja SS yakubiddwa amasasi agamutiddewo mu butanwa. Muwala owaawo waka essasi gwe likutte terimukuba naafa. Tutuuseewo ku kijja gy'agenda okuziikibwa e Kabojja ng'abantu bazirana olw'omwana wabwatiddwa. Muganda w'omugenzi Nankabirwa Agnes ategeeza nti omusirikale yabadde abataasa. Ataasa muganda we munanga mujje ku ntimbo. Amulya amasasi gavuga mu nyumba. Alowooza amasasi gali mu nyumba bataaze. Agamba nfuluma n'omubbi. Omu ayita mu kituli agamba ngenda naawe. Afande bw'okulira agamba bakuba amasasi. Agamba mubeere mu nyumba temufuluma
agamba bambi mukyali ishira yayita mu kituli agamba ngenda ne omubbi ngenda naye era namukuba esasi ndowooza nga agamba mubbi awaza okukuba esasi nangamba munanga afande n'omuwala gwenzise omuwala ate alabika waawano ofulumye n'omubbi omubbi Amanyi mubbi afuluma